obubaka buno njagala bugende eri abantu abalina companies, ba boss, gwe CEO, gwe director, ekifo kyonna kyeweewa, proprietor, whatever. Nkimanyi oyinza okuba nga wagwadda mu katego kano. Kankusabire okaveemu. Obadde okimanyi nti ku bakozi 10 b'okola nabo oyinako omukozi nga mbega, ng'ali mu bakozi bo, naye nga buli kye mukola, buli kye muteesa, buli kye muteekateeka okukola kirina gye kisibira. Lwe mwakoze essawo zennyingi nga bamanya, lwe byabasaze nga bamanya n'ebiringa ebyo. Abantu mbalaba nnyo, nze ndaba nnyo abantu bangi nga bagamba Mr. Lugonvu njagala kukolako. Nawe abantu balowooza Lugonvu alina ettima, naye Lugonvu ebbanga lye mmaze nga nkola n'abasajja ab'amaanyi mbayigiddeko ebintu bingi. Kubanga bye baatomera nti okubitomera. Bakompyuta baffe ekimu ku bintu bye basinga okukola kututega bakazi. Era abantu bangi naddala abavubuka abagudde mu butego bajja nga abakwegwanyiza, oli mulungi bannangero, kumbe ogenda. Waliwo akakodi akalala ate kano kali Comany nnyo era bangi mwe bagwiridde mu mbeera eyo. Akakodi kano kabeera katya? Omwana ajja n'agamba asaba kukolako naawe, n'akubuulira ennaku yonna, n'agamba nali nkulaba Mr. Lugonvu embeera naawe gye walimu, embeera nange kyenkana y'emu, maama wange yafa bw'ati, taata wange yafa bw'ati, maama ne bamugoba ewaka n'ebiringa ebyo. Naye mpulira nga ne bwe mba sisasulwa naye nga nkukolera ndi mwetegefu okukola, mpulira omutima gwange nga gukakkana. Kati gwe bw'ayogera ekigambo ekyo gw'olowooza nti agezaako kukukwata omugambe nti akaana kano laba keetegefu n'okukolera obwerere kankawe. Si kye kiba ekigendererwa kye. Amazima baakikakasa ne bw'aba tasasulwa mwetegefu okukukolera. Atya kubanga waliwo amusasula okubanga akolera. You get what I mean? Ne bw'aba tasasulwa mwetegefu okukukolera. Era abantu abo tebazza misango, era abantu abo beekubiriza, babeera beegendereza, ne bw'asobya akantu katono nnyo sole emubeera kumpi wano. Paka gwe lw'otuuka n'oga nti kamuwa omusaala, oluusi obadde omuteeka kwa kalawensi, naye ne bw'otandimuwadde alina gye bamuwa omusaala omunene okuba nga akolera mu kampuni. Bakompyutazi baffe abasinga beeyambisa bumu ku bukodi obwo. Era abantu abamu mulina ensobi ze mukola, omukozi najja okukusaba omulimu ng'ava wa immediate competitor gwe n'olowooza nti ovubye ekyennyanja. Kumbe oleese omusota mu kampuni yo, oleese ensolima mu kampuni yo. Gwe olw'okuba avudde gwe n'olowooza nti ogenda mujja mu bingi, not forgetting nti eri akoleddeyo emyaka 10 oba 5 and she's good mu kuzannya emizannyo egyo. Kati najja n'akusaba omulimu n'agamba mbadde nkolera mu kampuni bweti, mbadde nkola bwenti, lwaki ovuddeyo? Nvuddeyo kubanga babadde bakola bwe bati. Gwe n'olowooza ofunye wiikirensi y'abali, kumba bba mutima gwo omwesige n'omutuuza mu kampuni. Naye nga buli kye mukola amazima omuntu oyo akizzaayo. Strategies zonna ze mulayinga, meetings ze mbeera nazo eza kampani, omukozi oyo bw'azikwata oba bw'abikwata n'abissaayo. N'oluusi bw'oba oyogera gwe nannyini beefuula abanyumirwa ennyo ebigambo byo ne batuuka n'okurekodinga. Just beera mwegendereza. Gwe nga manager, gwe nga director, gwe nga CEO, beerayo n'akakoko osigaza keweerekereza. Ntera nnyo kibagamba nti omugezi wa kampuni asinga yoyo omutandisi waayo, vision bearer, ye mugezi waayo asinga. Era obukodyo bwe n'amagezi go agamu temugateesangako mu meeting, you just implement. Yenna bosi omutuufu olina okubaamu olwannakyemalira. Bino biri mu buli kampuni. Ebyama by'amakampuni y'engeri yokka gye bigenda mu makampuni amalala.
our competitors bamanyi kye tuzzaako enkya. N'olwekyo baboosi kino nkibagamba, mu meetings ze mubangamu temudiscussinganga kampuni ndala. Kubanga kampuni ezo endala ze mudiscussinga ziyina ba envoice baazo mu kampuni zammwe. Mubeere beegendereza, mpozi n'akalala ke neerabidde. Mwegendereze nnyo ebirabo bye babaleetera, naddala ng'amasaawa gabeera mu cameras. Be mindful. Mbadde nzize nkugoberera, bannange nkwagala nnyo, nkuwadde ekirabo kiikino, kyegendereze nnyo. Amasaawa g'oku bisenge, bugajeti obulinga obwo, olaba kagajeti kubeera awo naye nga muganda wange bye kaweereza tobimalaawo. Kuviira ddala mu Bayibuli ndowooza Matayo 10 essula ya 10 olunyiriri lwa 36. Bayibuli bwegambira nti abalabe b'omuntu banaabeeranga ba mu nnyumba ye. Omuntu akuli ewala atamanyi bw'oli, atamanyi bw'onywa, atamanyi ky'otuuseeko, takuyinaako buzibu. Abantu abasinga okubeerako n'obusungu beeba abakusemberedde. Abantu abayitwamu okutuusaako obulabe beeba abakuli okumpi. Yo wange ng'okyali ku ebyo, yo omukozi gw'olina ewaka oyo gw'olaba nga yaaya maid, walezeekaawo ne weebuuza wamufuna otya? Ddayo kyebuuza, wamugya mu kampuni? Walezeekaawo ne weebuuza wamufuna otya okuba nga yali ewaka? Anyway, Mukama abakuume.